Model Village Project 2024 etandika lwaleero. Nyina amawulire amalungi obbategeeza nti already tulina abantu 56 abatwegaseekedda. Oli waddembe okuba ng'ofunye kweno nejja nojja alina yayongerwako. Ekyenjawulo ekiri ku Model Village Project 2024 etandika olwaleero ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa Desemba tujja kudda mu kifo kyekimu mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno era ku nsonga y'emu. Tugenda kutandika n'ensimbi obukadde bw'eza Uganda 2 era nga bwe tubadde tukola twatandika n'akakadde kamu n'ekitundu. Ku luno tugenda tandika n'obukadde 2 2 kitundu. Tugenda tandika n'obukadde bw'ensimbi za Uganda 2 mu emitwalo 5. Buli mwezi tugenda kuba tusasula akakadde k'eza Uganda kamu. Okutuuka omwezi tulina January, February, March, April, May. Tujja kukoma okusasula mwezi gwa 5. Omwezi ogwo ogumu gutuyambe okukola ku nteekateeka. Waliwo bye tutasobodde na kumaliriza olw'ensonga nti waliwo n'abatannamalayo okusasula. Kubanga omwezi gwe twalangirira okufulumiramu ate era nga n'okusasula gwe tukola ki? Gwe tugenda okusasuliramu okumaliriza. Model Village Project 2024 tugenda tandika mwezi guno ogwa Desemba. Omwezi gwa January nga guggwako kakadde, ogwa February nga guggwako kakadde, ogwa March nga guggwako kakadde, April nga guggwako kakadde, May nga guggwako kakadde. Ku ssente ezo kwe kubeera n'ekyapa kyo.